Zigenzo okuba ssaawa 3 nga banna NRM abeegwanyiza ebifo ku lukiiko olufuzi olwa CEC bamaze okutuuka ku kitebe ky'ekibiina wano mu Kampala. Olukiiko luno lwayitiddwa Ssabawandiisi wa NRM Richard Todwong nga ali wamu n'akulira ebyokulonda mu kibiina Tango Doi nga lugendereddwamu okulambika abeesimbyewo ku ngeri y'okutambuzamu kampeyini n'okubaako ebirala ebittaanyizibbwa. Todwong asinzidde wano n'alabulira banakibiina ku lulimi lwe bakozesa nga banoonya akalulu olweebula. But God gives you that position of responsibility as a leader to preside over the vulnerable, decide about their future, decide about their livelihood. You are a leader. The sanctity of purity of that particular mind of a leader is something you should hold dearly. Abantu ababadde bakozesa olulimi olubi nga lusosola mu nganda, nga lusosola mu diini, nga lusosola omuntu gy'azaalibwa background y'omuntu family nakyo bakivumiridde. Ng'ajuliza ssemateeka w'ekibiina Todwong ategeezezza nga bamu ku bano bwe bayinza okuwandulwa mu lwokaano olw'okumenya agamu ku mateeka. Never engage in corrupt practices. Never misuse NRM and public property under your care. Don't engage in misuse or embezzlement of public funds. It's here. Ono ategeezezza abakulembeze nti teri muntu yenna gwe bagenda kusoosowaza ng'abalala bwe balowooza. Nobody will be favored. Nobody is being taken special. Everybody is a candidate. Wabula wabaddewo okwemulugunya okuva eri abamu ku beesimbyewo ku lukiiko lwa CEC okubeerera nti abalina okubasunsula ate be bavuganya nabo. Incumbent Chris Balyomus, incumbent Chiwanda, working together, doing things together, ate betuyimiridde nabo. And at the same time, we bari mu room to do vetting on us. We just hope nti byonna bajja kubesinga constitution, they are going to be fair and they are going to be real. Please. At the time when I'm being vetted, Alhaji will definitely walk out. But Alhaji has worked with this team for 10 years plus. There is no guarantee that Oledo is going to be left in the race. But Oledo is the voice of the youth. When we are reaching the position of the first national vice chairman, we shall ask him, Aji, to move out of the meeting. We speak about him in his absence. When we are speaking about General Honorable Jim, he always moves out of the meeting and members speaks about his freely. Twogeddeko n'abamu ku babadde mu lukiiko luno. Omuntu abeera mu position oba mu kifo n'akweka essente n'azirinza emyaka 5. Sente ezandibadde ez'okugabira abantu okwejja mu bwavu oli n'azikukulira mu nnyumba ye n'azikweka n'azirinza akalulu n'atandika ozzimaasa nga talina kyakoledde bantu. Sente ez'engaba zange ezikuluma ekikuluma kiki kubanga bwe ngaba sente zange ngaba number 1 ngaba facilitation singuzi kubanga njala to differentiating enguzi ne facilitation. Mu ngeri emu abavubuka abawakanya okusunsulwa kwa nnaku Fiona beekubidde enduulu eri olukiiko lwa CEC. Electoral Commission ya nominatinga nnaku mu bukyamu ne tugiwandiikira nga tegisaba nga denominating nnaku Fiona eruddewo okuwuliriza eyo ensonga so kati yo nga CEC eyinza okukozesa obuyinza bwayo esalewo either okujja nnaku mu kalulu oba okuwuliriza omusango guno. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.